abantu naguno gwakati baawulanga Kafeero ze yayimba na sekandi ze yayimba ate nga kuba baabanga awo nga bwe zifuyimbibwa ziti buli omu amanyi ono ye yayimba nono ye yayimba n'amaloboozi gafaanaganira ddala Angel no inspiration agijja ku Kafeero Angel yali muyimbi era okuva emabega kuba yagenda okujja ewa Kafeero nga muyimbi era najja n'ennyimba bakwatagana batya maloboozi n'okubeera nga bafaanaganira bibeerawo omuntu asobola okujja ku kyalo teriyo muntu ayogeranga gundi naye ng'ate oli si yamukola ki si ye yamusikiriza oba okuba nti boogere batyo naye nga Katonda akikola nga bafaanagana oba omugenzi ye yakopa Angel nedda ate Kafeero yali ayimba bibye bwe yagenda akula n'atereera mu layini nga ogenda okakana nga bayimba butereevu nkwaniza ku mikutu gyaffe gino we balina okubeera nga ogobere balina okubeera nga olaba nze Ade Wilberforce Kunumbiyanja ndi ne kojja wange ono kojja Kagato okulaba nga tumulungula ensonga ez'omwami gwe bayita Paul Job Kafeero omwagalo w'abangi bingi ebitambula ku mitimbagano bingi ebitambula wonna abaana bingi bawanda muliro kati wefuna omuntu ng'ono mukwano gwe era eyali kojja ali manager we wali aliko manager ate nembeerako ne producer ne kalamu akwatanga Kafeero kye yali sobola kukwata kalamu kuba bye nali njagala nga n'ebimu abikola okusinga bwe mbyagala was very talented so bingi ebitambula ku mitimbagano bye mulabyeko njagala omukulu ono ajja abittaanye era nkakasa nti tunaviira mu interview yaffe tujja funa parties eziwerako okwongera okubeera nga tumulungula ensonga zino otherwise abali ku mukutu gwaffe gwa Kojja Kagato exclusive ali ne ku Focus TV tukakasa nti mugenda funa ekinyosi kya story eno we yatandikira mpaka ne weetuuse Kojja sebo nkwaniriza obulamu bugamba ki obulamu bwe butyo tetwafuna bwa ddembe yemiranga amajja ate era n'amagenda layini yali mu luyimba lwa mugenzi nayeeyo eyo gundi baluyita obulamu bwe butyo lwawandiikibwa Sekandi Angel Sekandi Kojja nsaba obuuze ku bantu tutandike abalabi baffe abamukutu gwaffe guno ogwa Focus TV ne Kojja Kagato exclusive balamusizza nnyo tubaagala okufuufiirwa engeri gye mutwagalamu engeri gye musubscribingamu ate nga mweyamye n'okugamba nti mujja kwongera mujja genda mu maaso n'okusharinga n'okulayitinga byonna n'okomentinga tubaagala mube nga mutubuulira ekyo kyemwandibadde mwagala mpozi twogereko naye nga kaakati we twogerera tuli beetegefu okubawa buli kye tulowooza nti kibasaanira buli kye tulowooza nti kibagattako mu bulamu bwabwe tujja kibawa bingi bye mutaasomako bingi mutawulira bye mutaalabako twagala tubimulungule ku mukutu guno mbajjukizaako enjawulo nti Kojja Kagato exclusive tuyinza obutaddamu laba nnyo story zinene ez'ebitambula tuva ne story ziri ezaffe ez'ebyafaayo netufuna ne story gy'onoolaba omwaka guno n'ogujja ogiddiŋŋane nga bwe ne bw'oba okyajagala ogiddamu n'ogiraba buto n'otegeera bulungi kuba ate wano bwe tuba twogera emirimu esinga obungi olulimi lwe twogereramu Oluganda ffe olw'okuba tulumanyi oluusi bwe twogera ffe tulowooza nammwe mulutegeera kati kyetaagisa ndowooza okuba nga bye twogedde mubiddamu emirundi egiwera okubiraba n'olyoka otegeera obulungi kye tuba Kojja oluusi n'ebimu binyuma nga weetaaga obiddinga oluusi nga bwe biba binyuma olemererwa okutegeera kye boogera Kojja mbadde nsaba onsiigire ku kifaananyi ekitonotono Kafeero yaani then tugenda kuddayo wali nkubuuza ebibuuzo ebyange bye njagala okuba nga mbitegeera n'omulabi abitegeere abalabi baffe balamusizza mbaagala nnyo kubanga nammwe mwaŋŋamba nti munjagala ndabira ku sipiidi gye musubscribingirako tutambulirako sipiidi gwe tutambulira ku Focus TV ne Kojja Kagato exclusive ndaba sipiidi y'amaanyi very true mbuuziddwa ekibuuzo ekya Kafeero abantu bangi babimbuuza ate abantu babadde bamanyi nti nja batabukira nga bambuuza ebibuuzo ebyo naye nedda si bwendi Kafeero ye muyimbi omwatiikirivu omuyiiya nakinku omuyimbi atawomekamu mutwe omugenzi atazzikawo ekyatazzikawo kimugirako kubanga n'abaana be mulimu abayimba naye nabo bati okugenda ku siteegi okuyimba
kubanga baagala okuyimbira mu kifaananyi kye ekikyali ekizibu. Olaba kati omuntu bwe baali bayimba ye Angel Sekandi ayimba era bw'oba wali n'ogamba nti gundi eyo nga nnungi siddi eyo ne bagamba nedda Sekandi yali wali yayimba ng'ayimbidde ddala exactly ng'oli bwe yagala era ennyimba zonna ezisinga abantu naguno gwaka tebaawulanga Kafeero ze yayimba na Sekandi ze yayimba ate nga kuba baabangaawo nga bwe zifuyimbibwa ziti buli omu amanyi ono ye yayimba nono ye yayimba n'amaloboozi gafaanaganira ddala. Angel no inspiration agijja ku Kafeero. Angel yali muyimbi era okuva emabega kuba yagenda okujja ewa Kafeero nga muyimbi era najja n'ennyimba bakwatagana batya maloboozi n'okubeera nga bafaanaganira bibeerawo omuntu asobola okujja ku kyalo teriiyo muntu ayogeranga gundi naye ng'ate oli si yamukola ki si ye yamusikiriza okuba nti boogere batyo naye nga Katonda akikola nga bafaanagana. Oba omugenzi ye yakoppa Angel? Nedda. Ate Kafeero yali ayimba bibye. Bwe yagenda akula n'atereera mu layini nga ogenda okakana nga bayimba bumu bwe batyo. Kati nga bw'onaalaba waliwo abayimbi wano baayinga nga Dani Mugula bwe yayimbanga edda ne Miss Seda Segamwenge n'ayimba nga tobaawula ng'olowooza y'omu. Gundi bwe yayimbanga omusajja bamuyitanga Christopher Sebadduka. Yes, Christopher Sebadduka. N'omusajja omulala bamuyitanga Suuna Sekakka nga bwe bayimba toyawula maloboozi gaabwe. Suuna Sekakka ndowooza bwesuse noddiwulira naye ate Sebadduka nali ndiwuliddeko. Suuna Sekakka yayimba bulungi nnyo naye nga bannamasaka yayimba kazadde akaweewo oyo bamuyitanga oyo yali ayitibwa Ssebbowa Mugonza naye ono yayimba oluyimba olwa Nabuddu lwali lulungi nnyo nga lulungi. Kati kojja abagenzi oyogera ekigambo n'antazikawo ekigambo ekyanditukidde ku bantu batya kuba banne bakikozesa nnyo ennaku. Omuntu atazikawo yoyo abadde akolera abantu ebintu ebirungi nga kiyinza okutwala obudde okufuna omuntu akola ebintu ebirungi n'omutima gwe gwonna so singa tabikola mu kweraga. Ku baana bano baba 200 okudde ne waggulu tuyinza obageraageranya nga ku President Museveni. Ntiki n'antazikawo ani obutazikawo sitegedde kojja noonyayo ekyokulabirako abaana bano aba 200 kakati gamba basobola okusinziirako nti kakati twalina omusirikale nga Kirumira atazikawo mbadde babadde Museveni kuba bamumanyi buli omu bamumanyi naye ng'ate azzikawo. Omuntu yenna yenna kasita mubeeramu abakaaba emiranga ku lulwe yabazzikawo kubanga walumbe ku nsi kwali taliggwako. Kojja tuddeyo eri ewa Kafeero. Nze nadizeeyo eyo kuba guwantute. Omugenzi Kafeero bingi ebiri ku mikutu kuno bingi ebiddiŋŋanye buli kiseera biddiŋŋana koze we nafuna kojja ate nga munywanyi we mukuza. Nze siri munywanyi we nali munywanyi we. Wali munywanyi we ate era gwe yalekawo nga omu ku bakuza nakyo kitereeze yasigala ngaani nga yali mukwano gwe. Kojja nalabye ennaku z'omwezi zabadde 17 mwabadde mu kyaki wano Makindi n'obaako ka speech kewawadde akanyumidde nnyo ne ŋŋamba kojja ng'abadde aludde okuvaayo okwogera ku nsonga zino ate ng'azimanyi azikuba budinda koze we nakufuna nja kufuna twogere. Wenjagalira ddala ekinyusi we kiri omukyala gwe bayita Bisirikirwa Robina lwaki abantu oba ennywe zimusonzeemu nnyo abaana basonga mu ye bannamwandu basonga mu ye. Njagala ozimbireko ku story y'obulamu bwa Kafeero ne Bisirikirwa bulungiri gye butandikamu tusime mpola then wali mu maaso nja kubuuza ebirala. Kansooke kuddamu kibuuzo kiri nti lwaki obulamu abantu basimbye nnyo ki tumalirize nakyo tusooke tusiime omusingi gwakyo then tumalirize nakyo. Bisirikirwa yafuuka mukyala Kafeero yali muganzi wa Kafeero oluvannyuma n'afuuka ki mukyala Kafeero.
bisirikirwa obulamu bwa Kafeero yabuteeka ku mulembe ye gwe yali abwagalako. Bwe njogera ku bisirikirwa mba ntegeeza ndi mukyala wa Kafeero gwe yali asinga okwesiga. Bwe mba njogedde bisirikirwa ntegeeza omuntu eyatetenkanyizanga Kafeero engeri gy'anaakolamu emirimu gye n'okugitambuzaamu awamu n'okugifunamu. Bwe mba njogera ku bisirikirwa mba njogera ku muntu eyali omuyiiya omutetenkanya omwagazi wa mukwano gwe ate omwesigwa eri mukwano gwe. Entegeeza mu bisirikirwa. Kagamba nti bisirikirwa was everything eri Kafeero, almost everything. Mwaka gwali 1996. 96 nalina emyaka nga 3 kwena. Era naawe gw'obuuza bino ati lwaki mmala obudde kujja kibi okumanya ng'omanya ebitakwatako kibi. Obola wanga okyali muto baggaana ebyabasajja baggaana biki baggaana bino bagamba nti ekiseera kyo kijja. Kati bisirikirwa omwaka ogwali 96. Naye nga twatandike mu 94 Kafeero yakwanira bisirikirwa ndowooza omwaka gumu n'ekitundu. Yatutume balyaza amaanyi tutawa abantu sinkanayo ne Kafeero tulyoke tuyingize mu bisirikirwa. Anti nze nzira mu kibuuzo kye wambuuza so si binanfuula mulyaza amaanyi eri bantu. Ekibuuzo kye wambuuziza kye kati mbadde nsaba wano basingana mu 96 mbadde nsaba ongattira olujegere luno engeri gwe gy'osinkanamu Kafeero tulyoke tugatte wali tutambule. Kafeero yajja Kampala ng'aleese nnyimba ze kuzitembeeya kulaba ani anaazigula mu 1987. Avaawa? Ava Masaaba Kyaggwe Nkokonjeru mu Bakunja. Ava Bukunja. Bw'atuuka awo ne bamujerega n'engeri gye yali omumpi yali mutono avudde mu kyalo nga balabira ddala nga bazimusaba nga nazo tazirina kuba yali tazirina nti ziizina yali azirina mu mutwe nga bagamba ze nyine ennyimba zange nti zo ziriwa nti nzirina mbayimbiremu. Totumalira budde ne bamaleeta teepu eyo tuwuliremu ne bawuliramu zoli azze naki. Nze kye nnava ŋŋamba nti bannaye omuntu bamuwuliriza. Ŋŋamba eyali mukama wange ani oyo mwami Festo Kasajja nga ndi omuntu bamuwuliriza twandiwuliriza ku nnyimba ze nangamba nti oba olina obudde genda obiwulirize. Miruddawo olwo mu Kampala wakati awali ekizimbe kye bayita Yamaha. Yamaha nkiraba ku awali edduuka lyaffe by then lyali plot number 34 awo wennyini ku Yamaha nga akazimbe kakyali ka mabaati waliwo ekazimbe ekyo nnyini dduuka yali ayitibwa Captain Ogole yali w'amagye nga yennyini lyo ogutupangisaako nga mmanju w'edduuka eryo eriyo studio ne office ya mukama wange. Era nga studio gye natwala Kafeero ne mpulira mu nnyimba ze ne mugamba nti anti omanyi okukuba gita nti yiyo gisune omanyi okuyimba microphone ne ngimuteerawo ne mubuuza yagala kunnyimbiriramu wano oba nteeka kuteeka ku microphone ne muteeka ku microphone ne gita ne muteerako n'akuba. Naye wano bwe yali atandika ebidongo ng'atandika bw'ati ne ŋŋamba obona agenda kunnyimbira gasiya kyono. Koja ng'ennyimba ziri mutwe talina we yawandiika wonna. Yali tazirinamu ntipa nga ziri mu mutwe kuba yali yaziyiiya. Ng'ate azimanyi bulungi nnyo kubanga ku kyalo abadde nga azirengejja. Kiringa osanga omwana ng'ali ku kyalo okwo ayimbamu ennyimba ze. Kakati okujja awo twali tumaze okutunda ennyimba za gye bayita essaawa y'omunaana ng'emaze okutunda. Essaawa y'omunaana lwani? Kasozi Livingstone. Nga tumaze okutunda gundi etambudde nnyo
gundi Naggayi ya Mukaabya nga tumaze okutunda abeefumaganya emirimu nga zonna ziri ku katale zitambula obutambula ekyambe kya Mukamwana nga lutambudde nga waliwo baligidde agawalagana mu Nkoola nga yatunda nnyo agawalagana mu Nkoola gano gasanga nabiwulira olwondumanyi kaakati nga ennyimba zitambudde olwo waliwo n'omusajja bamuyita Mukasa Gerard ng'aleese ennyimba zaali z'amaloboozi nga bw'owulira abaana beebuddo bwe bayimba babayitanga bakisamba singers bayimbye yali ayimbye ekirooto ky'eggulu Gerard Mukasa kisamba singers oli musajja oli musajja waliweza ebintu byombuuza ebya 2020 wano juzi nga sisobola anti obwongo kye kikulu si gwe muntu naye obwongo bw'olina bagamba toli mwavu naye ojaleka kisusa sinze nkisusa Katonda gwe ogamba nti yakisusa nnyo okumpa obwongo obukwata ne bujjukira byonna kati era gwe musajja gwe nsoose okulaba anenya Katonda bukyansi ebeerawo veeyo eyo kuba tuyinza kakati Kafeero bwankubiramu mu nnyimba yaliba yakayimbako namubuuza olina ennyimba mmeka nagamba nina ennyimba nga 20 ne mugamba yimba tulabe ze naatwalako yali yakayimbako ennyimba 2 ne mostopinga kataafe ng'alowooza nti omugobye byayimbye gasiya bulogamba nti nkubuulire nti ennyimba zo nnungi nnyo yayimba oluyimba muvubuka munnange nanyimbira n'oluyimba baluyita Victor ne mugamba komaawo nga yaziwa amanya oba nga ayinza kukola luyimba nga tolina linnya lyalwo oba oyimba ki ne mugamba komaawo nangamba ndi lwaki munnange mugamba sooka komaawo n'avaayo nakamwayimbira mu kabox nga yenyamiddaga mu musajja ngobye ate engeri gye nali owamalala ebiseera ebyo nga nazo nazinjitaba olaba ogayina mu bukulu eno n'olumwa nnyo kakati munnange nga mugamba nti ennyimba zo nnungi ngenda kufuna azigula era abaami bali ababadde bakugobye mwenjagala okufuna munagabo tebajja baaganye ngamba kati nze ngenda okubabuulira kiki kyenfunye eno nengenda nembuulira mwami Kasajja nangamba nti gundi alugula oyo bosi nangamba naye ogwo mukisa tuguwaani Gonza agule yali nannyini Makula Gita Singers Gonza era yali yatandika bandi bagitanga Kampala Blue Stars ngeri ekubira Nairobi be bayimba Silivia zaani ezo ng'omuyita Lwebuga abamanyi oluyimba Lwebuga nga muyitiramu bwena mwita munanga mati bwe kiriti kati naye anti kati tulina kya kukola wa studio tasobola jigenda kati n'amala anaasulawa nemugamba nti nze neeyama nti nja kumusuza onfeerera kulo olunaku lwennyini lwava mu kyalo okujja ati baba bamugamba addeyo mu kyalo nze ne mugamba ono nti nja kumusuza kamusuze kuba ye nali mbuuza nti kati naakola tte nti nyinza okuddayo ekyaggwe n'enkomawo enjala mugamba nti olwo ali myaka ng'emeka 17 ye yaba akyali muto yali 17 ne mugamba nti kakati sooka omale okulya emmere by then yali ya siringi 2 n'omufunira nusu 2 n'alya emmere agenda n'alya emmere bulungi n'emmere yali 87 yali weyajjira yali teweza 2 yeteweza 2 kubanze zali siringi 2 nze nange ye 2 nagiryako kubanga 2 sente bwe zaali zivungisiddwa zaali sente enusu 10 nga zirimo tezinnatuuka 2 negula ekyemisana naye n'ataano zaali nyingi kubanga ekiro ya sukaali yali egula siringi 15 tugula ekyemisana n'alya bulungi ne mugamba nti kakati tojja kuddayo tugenda kusula ffenna naye enkya tujja kuleeta okole ki olikodinge kale nyimba weeziri n'endala ne bwe ziba zeetaagwa nzirina nkeera bwe twali tuyingira studio twagenda eka naye teyasula wange gundi n'alowooza nti nyinza okufuna abalala abagula ennyimba ezo Gonza
ne mutwala ne nzitundayo n'angamba kasule ewuwe n'amutwala asule ewuwe era bwe twatuka mu galaji ya Gonza baayawula enkoko ne bazizza oludda olumu Kafeero n'asula oludda luno enkoko ne zisula eno n'ateekawo akatimba twagenda okumala ennyimba ezo nga wayise ennaku ennaku 3 nga Kafeero akamirwa 4 nga y'omu ku bantu abatuuse mu bulamu obutabangawo eyajja nga n'ezimu zaayo tazirina teyeekakasa oba n'afuna n'ekyokulya mu nnaku 3 nga akamirwa 4 yakuba ennyimba olwakuba oluyimba lwe bayita muvubuka munnange naye yatudingisa Victor lwe nawulidde teyaluzzaako nazzaako oluyimba baluyita essaawa y'okuzaawa essaawa y'okuzaawa sate si luno olulala waliwo mazima ddala walumbe gyali era nkimanyi tuli ku lisiti nga yayimba olwo kitaka yakataatala n'abakyamu emiranga bambi wowe yatwala ne baminisita bagagga n'abakungu bonna kwata buuyo otwala